Abavuga gavumenti mu kikolo gwanga olukulu batadde kuninga bannaabwe abasuubiza okubatwala mu mbuga z'amateeka ng'ensonga ziva ku bukadde ekikumi ezoogerwako nga bwe zaaweebwa abakiise mu kikolo gwanga olukulu nga babeebaza okuyisa etteeka erifuga emmwanyi awamu n'okusendasenda okuyisa ebbago ery'etteeka erifuga eggye ly'eggwanga erya UPDF Act. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero ategeeza nti balinze ababasuubiza okubakuba mu mbuga z'amateeka olw'okuvaayo ne boogera nga ababaka be baaweereddwa obukadde ekikumi wabula tebannalabikako era n'abajjukiza nti anaazina takumba. Balabe nga bagamba bagenda tutwala mu kooti olw'okubawaayiriza kati nalabe baasirise naddala General Museveni ng'avuddeyo nakkiriza ssente zino tetumanyi bakyali ku ki naye ng'omuganda bw'agamba anaazina takumba abagenda mu kooti mwanguwe oba mwagala ogendayo enewe. Waliwo bye twalabye abamu nga bagamba nti kakati ssente zino za kuyamba babaka ogenda eyo balondoole emirimu gya gavumenti eza parish development model. Ekyo kya bulimba kubanga ng'ababaka emu ku ezo ensonga ezitusasuza omusaala kulondoola mirimu gya gavumenti bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina kyovudde olaba tusasulibwa omusaala okujja wano tuteese weekend tugenda mu bitundu gye tuva. Ono era n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tamulesse mabega ku bbaluwa gye yawandiise ng'ayanukula ebigambo by'abavuganya gavumenti ku bukadde ekikumi bwe yategeeza nti bano bafuna ensimbi okuva mu bakyeruppe wabula tebazoogerako. Lwaki temwogera ku bino ebirala? Tazeegaana azikkiriza. N'ekirala kye yagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya ssente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu. Tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne twanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 bw'obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna ssente mu mikono egitali mituufu faayo omwanike mu kifo ky'okwogera ennyo n'owandiika amabaluwa naki kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna ssente bwe ziti obujulizi buno kye tulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi naye ekirungi nti miliyoni 10 zo teyaziganye. Ssenyonyi era asabye abalonzi obutakaka abakulembeze baabwe kufuna nsimbi zino okusobola okwanukula ebyetaago byabwe ng'abalonzi. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito bannaye ssente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi bannaye temuteeka ababaka bammwe mu katego temubateekako pressure eyo kubanga zino ssente nkyamu ssente nzibe kati bona ogamba omubaka wa andiyeese ebizibu bingi eyo gye tuva kubanga gavumenti yo teriiyo kati abantu omubaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otuukirira ku buli kimu so pressures tulina nnyingi ng'ababaka naye tugamba nedda tugenda kutwala ssente enzibe nti olw'okubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe nedda zino ssente nkyamu ssente enzibe. Kinajjukirwa nti sabbiiti eyise abali ku ludda oluwabula gavumenti mu paalamenti baatongozza enteekateeka ey'okukuŋŋaanya emikono okuva mu bantu baabwe era nga ekikulu mu kyo kyakwegaana kukwata nsimbi zino bwe tukoledde eggulire lino ng'ababaka 72 be bokka abaatadde omukono ku kiwandiiko kino ku babaka 119 abavuganya gavumenti awamu n'ababaka 69 abatalina kibiina kwe bajjira. Amakya ga leero tuwezezza 72 egy'ababaka ab'opposition abatadde emikono ku kiwandiiko kino nga bagaana ssente zino enkyamu. Lwaki twasayininga? Tugamba okusayininga kulinga kukuba kirayiro. Abantu batulonda nga tunayingira paalamenti tusooka kukuba kirayiro. Kakati okuba ekirayiro oba owa obweyamo eri abantu nti nja kubaweereza bulungi emirimu gyange nja gikola bulungi. Weewaawo abantu abamu bakuba ekirayiro naye ne bava ku birayiro bye bakubye. Ekirayiro ekyo kiyamba abantu ne bakujjukiza jjuuzi enkeera nti walayira nti ojja kuweereza bulungi kakati ng'oli mu kubba abantu ng'obayisa bubi wava ku kirayiro kye wakuba. Ssenyonyi alaze nga omubaka bw'akyalina omukisa okuzzaayo ensimbi zino era abuuziddwa obanga waliwo ogw'amanyi eyayitiddwa okufuna ensimbi zino ezoogerwako. Yesibu era omuntu yenna eyagyeyo ssente ng'alaba kati zimuzitooweredde bannaye ssente zizeeyo nga bukyali nga obudde tebunaggwayo nnyo. MP has been called to receive the money.
not those that I've interacted with, maybe those who are in the room, if anyone has been called, but you said go to hell, you can tell us still. You know, it's possible. But you see, of course, for many of us, they fear to approach because they know we are already exposing them even before they reach out to us. So they will not do so. But it's possible they've reached out. I don't know if anyone has been reached out to. They said, please come and collect this money. And you said, no, I will not. That's a determination we'll make along the way. Guno sigwe mulundi ogusose ng'abaka boogerwako okuweebwa ensimbi nga beebazibwa ku mateeka agatali gamu wabula Bafuganda gavumenti bajja bazeegaana era nga paalamenti terina kye yali ekoze ku nsonga nga zino ez'ensimbi. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.